Alright, buterevu momwe ndabe kumide ku PBS TV mukola chairman ko yantino mugiye kumirako anze Juma kibonoka obonyizo kumpita kibonoka Juma of course urago nagange nenga ate onako olwalero wano ku The Nation Narrative tukwetede ebintu ebi mugaso atera ajuke anti program ya free no tubatu kuba ku bintu watu kuba kunsonga ezemigaso atera ngaza amanyi mu gwanga nadala ebigenda maso mu gwanga byona byo tujana tubikuba mu ekitangala tubikuba ku mutochi anosobola kwantino otegera ki ekigenda maso mu gwanga onako lero nkuletedde omukyala era nga agenda kubeera nti atunyumiza akumbozi naye nga atonda ku batutunidde nnyo ku culture naddala wali mu Mbale Bugisulandi ajjukira nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana of course Umukuka wabumasaba yafusobola okuba nti navaayo ne balonkinga naddala omukolo oba obwali omukolo ogw'okulonkinga okusala embalu wali mu Masabaland oba mu Bugisu region nenga ate njagala kutegeeza ntino of course wabantino omukolo yagugulawo official kitegeeza ntino aba awadde kangambe ntino oba agugudde official nti buli omu asobola okuba ntino asala embalu wali mu Bugisu abasobola kwaki okuba ntino asala nenga ate onako olwalero nino omukyala wano njagala asooka ntino asobola okuba ntino atoyanjulirako then oluvanyuma then atwetiro tweyongerayo muganda wange wena agiye kumideko mukadde kano PBS TV ndoza ojja kusooka obere ntino weyanjulirako abantu baffe abayitula abaterevu ku PBS TV then oluvanyuma tweyongerayo ate tulabe ekigenda mu maaso naddala wali Embale. Nsanyuse nnyo abalabi baffe abalaba TV eno amanya gange nze Marion Muyama muwala wa Bamasaba nga nkola na UBC nsanyuse nnyo kubanga munkyazizaako okwogera ku buwangwa obukwatagana n'Abagisu culture. Yeah, of course tuba twogera ku buwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono ey'Abamasaba. Ekyo kyennyini Lumasaba wise inzu ya Mwambwe kitegeeza ennyumba amaka oba abo abava mu Mwambu yali musajja wadda eyaleetera okubanga Abamasaba bajja into existence. Okay, nenga ate ng'oyambadde onyumye. Thank you now oyambadde onyumye. Webali kusima naye nga ate of course omuntu abanga ayambadde n'anyuma of course oba olina okujja no you appreciate someone. Thank you, I appreciate too. Okay, thank you too. Anyway, olunaku olwalero and PBS TV of course straight to the world mu program ya The Nation Narrative twagala kuba tutunulira nnyo obuwanga n'ennono. Obuwanga n'ennono abuzenga of course bwogerwako nnyo mu ggwanga erya Uganda. Nga we nakugamba nti mu The Nation Narrative twatwogera ku bintu ebyenkizo mu ggwanga ebigenda mu maaso mukadde kano. Wali Embale bali mu kusala embalu. Naye omuntu yandegedde otegeera ali mutulaba ku PBS TV. Embalu etegeeza ki like in Bugisulandi oba Bumasaba? Mulumasaba embalu njakitwala nti gwe mukolo ogukolewa okubanga omwana w'obulenzi asalibwa basalako eddiba erisangibwa ku busajja bwe ne balijjako omwana omulenzi okufuuka musajja lwakubanga ebugisu omwana omulenzi tasobola kubeera musajja nga tanaasalibwa mbalu. Era kino bakikola nga 3 omwezi guno ogw'omunaana era yagulwawo n'omukuka waffe mu Buganda gwe bayita Kabaka kati ffe tumuyita Umukuka mumanya ga Mike Jude Mudoma nga ye Umukuka waffe era ye yaggulawo embalu mu butongole era kati kuva olwo lwe baggulawo awe batandikira osala abaana abalenzi naye omwana omulenzi gwe basala bamusala nga ayagadde naye katita ekiseera kiyitawo ne lituuka nga gwe tonatuusa kwagala ate nga okuze okuliridde mu myaka awo muganda wange baba bakukwata oba nedda ne oba ofudde olina okubanga osasula eri ebbanja bakukwata ne bakusala. Kitegeeza libeera bbanja. Banja. Ndowooza ali ku PBS TV emboozi nno ogenda ginyumira olunaku olwalero naye nga ate omukolo guno ogwaliwo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana gwaliko abantu bangi nnyo era tulaba nti no mwalimu n'abantu okuva mu ggwanga erya Kenya ne other countries or other foreign countries Aga Africa. Of course, gwaleta abantu bali bangi nyera bali bayitirivu nnyo. Naye ate omuntu yandagadde otegeera. Olw'ensonga nkubuuzizaako ku nsonga nti embalu etegeeza ki. Naye n'ongamba nti nno oyogedde ku nsonga egamba nti nno like omuntu wabanga tannakusalibwa tabeera musajja. Nze mbadde manyi nti omuntu yenna katugeze omukyala
n'avaayo n'azaala omwana omulenzi oba n'azaala omwana w'obulenzi onfuna nti omwana oyo gw'abazadde aba musajja katugezeho abantu tina akuze nedda abazadde mulenzi kati nga weeyeyongera okula n'amaliriza ebbanja ly'abamasaba awo afuukira omusajja ekitegeeza nga talamusaze embayo tafuuka musajja ekimukufuusa omusajja kwe kugumira obwo obulumi n'abuyitamu nga tatidde ekyo ekimufuula omusajja kati kino kiyambirawa like inzu y'abamasaba kibayambirawa nga like Bugisu culture embalo erina bintu bingi nnyo kyereeta nga mu Bugisu culture kati tujja twala for example erese unity among the bamasaba obwo obumu ebuleese lwakubanga mu eyo embalo it's where abantu babanga bajja ne basisinkana abo osanga abantu abaali babuze emyaka mingi nga basisinkanye awe basisinkanira okuva mu mawanga ag'enjawulo kati for example abajja from Kenya, from outside Africa kyotegeeza tulinamu like n'abantu naye nga ate Bagisu naye nga bali mu ggwanga lya Kenya. Very true. Bagisu bali bangi nnyo ate bazze nga batambula bafuluma eggwanga nga we bagenda for example kati in Kenya waliyo abamasaba baliyo ababukusu nabo bali bamasaba nabo Bagisu naye nga they're in Kenya meaning balina okubanga bajja mweyo embalo yetugatta fenna ne tukuŋŋaana ne tuva wonaawona we twagenda ne bakomyawo ne baleeta kitegeeza embalo eyambye okubanga ereetawo that unity obwo obumu abantu okubanga bakomawo mu mawanga gaabwe kati omuntu yenagenda otegeera katugeze nti no oli Mugisu naye nga ate wavuye Bugisu n'ogenda Kenya obanga oli mu kusala embalo okoma n'osalire Bugisu oba osobola okusalira Kenya osobola salira Kenya kisinzira gwe nga gwe abantu bo baliwa bazadde bo baliwa waliwo kubanga waliwo weno naye no oliwo eno Kampala naye kati nga you've based from this way abantu bo bali eno kitegeeza osobola kusalira eno kasita obanga bakkiriziganya n'abantu bo everything emiziro gyonna ne bagimalira eno kitegeeza obajja kusalira eno as long as omuntu agenda okusala abamanyi kikyagenda okola ate ng'oyo omuntu Mugisu awo kiba kikkiriza okusalira eno si tteeka nti olina okuddayo embaale. Okay. Anyway ndabyeko of course embalo nali ndabyeko nga basala embalo wabeerawo abantu bangi nnyo bayitirivu wabeerawo abakyala wabeerawo abaana abato wabeerawo abantu abakulu ate nga gwali mu kusala okay ekibuzo kiri nti gwe bali mu kusala of course abeera musajja mukadde nga bali kumusala kubanga akkiriza okumusala kitegeeza nti no is ready for everything kwaki mukkiriza abakyala okubeera ate nga oli mu kusala musajja ekireetera abakyala okubeerawo lwakubanga eno embalu ogwo muze ogw'okusala abaana ab'obulenzi gwaleetebwa n'omukyala oyo omukyala yali ayitibwa Nabalwa yatandikawo okusala embalu atya Nabalwa yali mukyala Musebeyi Nabalwa nasanga nagwa mu mukwano n'omusajja Omugisu kati okugwa mu mukwano n'omusajja Omugisu Nabalwa nagamba baawe Omusebeyi ali mu mukwano n'Omugisu kati Nabalwa nagamba baawe Omugisu nti ffe waffe weba tebakusaze then tojja kumpasa kitegeeza olina okukkiriza osooka osale olwompase baawe Omugisu nakkiriza omusala kitegeeza embalu yajja n'ono omukyala